أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته وأصحابه أجمعين tukwanirizaako omulabi waffe ku lutimbe gaggadde ku mukutu gwaffe The Truth Behind Darkness nga tusooka okusaasira bonna abakoseddwa mu mbeera gye balimu abalwadde tubasabira okubeera nga omutonzi abasuusa n'abali mu mbeera enyigirizibwa yonna Allah ow'ekitiibwa basaasire. Olunaku olwaleero tulina omugenyi mu studio ng'era azze n'omulamwa gwe tugenda okubeera nga tutunuulira. Twebaza abakulu abali ku byuma mwebale enteekateeka ennungi. Olwaleero mbaleetedde omukulu Profesa Sheikh Adam Sebyala nga ngenda musaba ababuuzeeko abatolere ku salaamu. Mikono gyaffe abatulaba, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Nate omwanjuzi wammwe Sheikh Abdul Wakil Kigundu nga omulamwa gwa leero tugenda tunuulira kye bayita takfiriya, embeera oba abasiraamu mu kubeera nga bakaafuwaza abasiraamu abalala nga ekibuuzo kiri nti yafuuka ddiini, yafuuka nkola. Omukulu byagenda okubeera nga atangazaamu lwaki abasiraamu abalala bakaafuwaza abasiraamu abalala, oba lwaki yafuuka ddiini yokkaafuwaza. ng'oli buli walaba nze luli nali ntambula, oli ne mutolera salaamu n'asooka ntunuulira n'atunula ne ku mpale yange n'atambula n'atanziramu ng'alaba empale yange tetuukaganye na mutindo. Ssebo w'ekitiibwa tukwaniriza ku mulamu ogwo tusaba abalabi baffe abali ku The Truth Behind Darkness omukutu gwaffe babeere nga bategeera ensonga eyo lwaki weekiri. Tugenda basaba abalabi baffe mwenna mubeere nga musaasaanya obubaka buneeno. Subscribe, like and share. Beera nga osubscribinga ku mukutu, omukutu gulaikinge era obeere nga osharinga, obeere nga ogasa abasigadde. Teweerabira nti okumanya tekuggwaayo, ate nga tulina okunoonya okumanya mu mbeera zonna. Kikkakatako okubeera nga ofumiitiriza ku by'owulidde kwekwo okuyitibwa okumanya. Buli w'owuliriza n'otwala butwazi nakyo kiba kikyamu, wabula wuliriza, yiga, ate obeere nga ofumiitiriza, oyongere n'okunoonyereza. Wekitiibwa tukwaniriza. Webale ennyanjula nnungi. Ensonga eri mu ddiiro engera wejanjudde mu Luwarabu atakfiriya, enkola ey'okkaafuwaza. Era ogenda mu Google oteekamu nti takfirism, ojja kulaba nga definition mu ngeri y'okyanjula abakugu bakiyita ye musiraamu munda mu busiraamu mwennyini okkaafuwaza musiraamu munne. Takfirism kasi owulira ekigambo takfirism okkaafuwaza kiba tekikwata ku musiraamu n'atali musiraamu. Kati atakfiriya, the takfiris, genda mu Google takfirism, genda causes biki ebyo byonna byonna ojja kulaba nga byonna bitambulira musiraamu ku musiraamu. Musiraamu ku musiraamu, kubanga obuzibu kaakati emitawaana gy'omusiraamu gyonna egisingira ddala obunene giva mu ndamu ye. Era ndagamba abantu bino bitubeeramu ku social medias ti omusiraamu takyalina mulabe ali w'amaanyi ava bweru wa busiraamu. Omusiraamu kubanga endwadde tunuulira endwadde bw'ebanga evudde bweru eri acquired, evudde bweru eyo bawadaawadako gikola ki
ogijjanjaba naye omubiri gwennyini bwe guzaala endwadde omubiri gwennyini nga kansa nofuna kansa kati guno omubiri gwennyini gwe gugenda okutandika okwerya era ensonga lwaki bawaddawaddako kukendeza ku bulumi otherwise enzijanjaba yakyo sigendagenda mu ekyo kutemako kiyungo kola akyali localized akyali mu katundu katono tujjewo naye ate kasa abuna omubiri gwonna stage 3 stage boy biti nga bwe bagamba nefo nga batandika kola ki kuteeka maziika kansa lwaki mubi nnyo kubanga omubiri guba kola ki gwe gwenyini gwerya so si kawuka akavudde ebweru kemugenda okutta n'eddagala ekyo kiggwe nolwekyo takfirism yo kansa kansa eyanyiga epeesa erya self destruction nti kati mwesanyeewo mwekka eri dangerous era kiringa obunanfuusi omunanfuusi ye mulabe akola ebikolwa byammwe simbo zammwe zonna zirina n'ebisigadde ayagala bibasinza naye nga yajja ali ku mission yakufuna chance kasitagifuna ebasanyawo ng'agikozesa kati oyo aba mubi okusinga oli nga bali ababeeranga emaka nga nabbi ali Madiina oyo ate Kurani teyamuteeka mu kifo ekisinga okubeera ekyomutawaana mu muliro naye ono Allahu akbar nakusooka mu muzikiti otegeera kubanga alina okuba omugezi ekibala muleme kumubuusabuusa buli kibalangirira nga kya ddiini yakisooka in fact olaba oyo nti abamuzibu nnyo ab'ekika ekyo baaliyo era baali ate mubatabeegendereza mumuwandiika nti yeyasinga nga okola kino naye bwogenda mu basecurity mubamanyi espionage ebyobukesi omukesi abeera atya ani baba bamutendese nti kola ekiraga nti gwosinga okwagala ekintu kyonna kyonna kati kino kyenjogedde eyasoma ebyo bya security yantegeera amangu kati antegeera mangu naye olwokuba nti abasiraamu basinga obungi ate nga obusiraamu engeri gye bwafuna gavumenti nabbi erimu gavumenti kati bwatandika okubanga tebujja kutegeerwa omuntu wa wansi bantu abafanye abalina statecraft state ebeera etya security ebeera etya ate bebategeera nabbi mu bwangu so si ate baana abawuzu biki bikyane bayinza obutamutegeera mangu nze nkuteeka ku standard obusiraamu gye buli n'abalabe bwabwo gye bali kubanga si eddiini yali awo nteina state teina gavumenti bwebanga yalina gavumenti be assured nti abasiraamu abasinga nti bagenda gitegeera kubanga ne gavumenti bagizimba batya musiraamu wange tagimanyi tebina tabimanyi abalabe ba gavumenti ne state beyisa batya byonna tabimanyi kakati ndabira ddala ebisa ebisinga obungi nga we out of context byetwogera n'ebyali badde nga byakikugu tubyogereramu out of context tuganye beyita mu byekikugu mu ngeri eyo nolwekyo takfirism okaafuwaza kiri dangerous nnyo okaafuwaza musiraamu munno kubanga okutada kireeta fitna makati gammwe energy amaanyi gammwe gonna kyekola ki kyegamalawo gwolina okukolagana naye wamukyawadda nga nebyomuvunaana otegeera ate gwe mukyamu nga nebyomuvunaana gwe mukyamu ate matu ate abantu abatuufu basirika nebagamba ti tunakola tutya ndina kinene kyawanga n'olulimi nyezo tukolesanze ndina bantu kati nkole ntya neweesonyibwa singa nosirika namu oluusi okujjako olinga akulemeddeko nga ze nampisa nga zi mu ngeri y'empisa n'abako byakubuuza n'omuwa obudde abavuma nze sina budde bwabwe I have my knowledge ajagala gwenjiwa yes Nabi Muhammad bwe yali ayogera ku takfirism obusiraamu kafuwaza munne ate naye yakiraba nga kyamutawaana nnyo yagamba mu hadithi bbiri nti omuntu man kaffara musliman fakad kafara omuntu
kaligeza naawe omuntu nga musiraamu kaligeza n'akafuwaza omusiraamu ye yennyini agenda kafuwala ye yennyini aba akafuwadde hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi eyokubiri nti man kafara mu'minan omuntu senga akafuwaza omukkiriza faqad baa biha ahaduhuma ekintu ekyo ekyokukafuwaza bwakifulumya bwate that statement it's a negative energy kati wenjogera negative energy still oba okoze amaanyi gakufulumamu ekigambo kikufulumamu kubanga olulimi lutonzi oyogera bwoti ekintu nekyana ekyo bakiri bakitya osindise amaanyi agakosa era gayinza omutuusako enankani oba gayinza okwetoloola negajja negakosa gwe wennyini ng'oli tekimusaana. Nolwekyo omuntu waaliko afuwaza omukkiriza ekyo kiriba kituufu fakad baa biha ahaduhuma ekyo kiba kituufu kw'omu kubo kasoo kifulumya bwoti nokola negative energy eyo eba egenda kukwata omu kumu ababiri bw'abeera nga ddala mukafiiri ng'emukwata otegeera bwe kibeera nga okisindikidde gw'ototegedde kubanga olina okumanya kutono oba oli mu mbeera ya busungu gwe buli yakusomesa yenna kasookanga bakusindika mu ssomero basajja banyiivu mu kifo ky'okugamba be bagamba baao otegeera kakali omanyi waliwo enjawulo nze neetegereza ng'embeera ekyali nzikakkamu nga basiraamu bakyasomesa obukkakkamu wawulyanga Allahu akbar la ilaha illa Allah olaba takbiira eyo nga ereeta mirembe myereere kakati ate ebintu ebyayonooneka ngenda okula nti takbiir Allahu akbar buli omu neyeekanga buli omu neyeekanga nakati kwegamba tutunudde ebibiri zombi takbiir era nomala ogikuba ku baasi subhanallah waliwo ne mu kooti jenewa ku kooti kabisa kati olaba zombi takbiir naye abantu balamu ate neyabakambwe alright nagamba omuntu nze nsobola okutegeera omwana anaabeera omukambwe n'atali okusinza kwa musomesa situgamba nti buli yasomesa omukambwe 100% tewali exception naye abaana basinga obungi nzija kuyasaruna mugisomesa mutya kasanga mpuli alifu bete se jim he dali zali re otegeera sin shi nga mayawunga mbati ogomuteeko bweguti ogwa abantu balamu ne kasambulira bao tao thao so si the so si be era naawunga mmanya ntegeera nti mu myaka 2 wano eggwanga ligenda kufuna ekizibu kukwaliifu nensanga yasaruna engeri gyesomesebwamu takbiira eyo okumanya agenda wala oli yakola vidiyo yagenda mu saaluuni ayagala n'asanga layini nga nnene nnyo n'akwata ensawo n'agikasukana Allahu akbar ne bafuluma bonna nabona nakomawo n'atula n'agala kulabika nga tekwali kufuluma kwa mirembe batomeregana najja n'atula ne bamusa tekifaananyi kyenda bakutomeregana kwennyini kale kiba kituufu kw'omu kummwe bwe kiba kimusaana nti mukafiiri nga kimutereeramu bwe kimusanga nga tewamutegeera wasomesebwa bubi kuva ku bba otta othaao so si be teese ez'emirembe ezo nga kyetooloola nga kikomawo eri ggwe akifulumizza n'obusungu bwo kakati ng'otandika kubonaabona nakyo ng'otandika kunoonya lukuya biki nzijudde ebizibu ani because biva mu kamwako otegeera biva mu kamwako osindikira abantu obusungu bwo abatabusaana
era si kyebali ekyo mwami gwe n'omukyalo oli omukyalo oli ntera okulaba nga oli n'amaaso asigazaawo bwe kati abo bwe batyo ebibaleetedde ebizibu byebyo nsonga eddala ku nsonga kubanga bebatera okwogera buli omu mukafiiri ani biki waliwo n'akajanja gamba nti neyanziza ani barakallahu fihum kale ono namuwa nagamba barakallahu fihum nengamba kakati lwaki tagenze mu luno luganda lwange lwetutegeera ye kyagambye engeri yanebazizaamu abitegedde katonda abawebbo baraka ate yali agamba nze katonda akuwe nanga nti barakallahu fihum ya rabbi otegeera kati olaba nga trend ekisinde engeri gyekikutte waliyo okuserera waliyo okutamanya waliyo nakajanja wasomesebwa bubi osindika okanyigwa ekikamu bukafiiri eri atakisaana kigenda kukubonyabonya ekyo njagala kibbira ku bantu abeebuuza lwaki nze ndi bwe nti lwaki kiringa ekikolimo kasita okikolimira atalina musango kyetoloola nekikomawo gy'oli otegeera nekikomawo gy'oli n'obonaabona nakyo lwaki ndi bwe nti okolimakolima nnyo laanatullah mungu akolimire mungu bw'oba wasomesebwa bubi ate nze gwokolimira nga mmanyi niwe mba simanyi naye kati nze olwokuba nti mmanyi nkulabula mu psychology kye batugamba nti nemuwangala nti ekengera mathalani alabye omuvubuka n'omuwala batambula yewe naafuna endowooza enkyamu naye nti talimu abategeera aba bagambiddewo ye obwongo bwe kyebubeerako nti oli always ayogera ye kyalowooza oba kyakola bantu nti bw'agamba nti oyo n'akonjera nti oyo oba mubbi oyo mwezi mathalani ye yabeera ate ebiseera ebisinga kyekyabeera era oli yagamba nkyagenda ku nsonga eno nti omuntu akubuulira Kampala kyeri kusinziira kubawangaliramu ogenda Kampala kino nakino kati ng'otandika okulaba n'okutegeera nti kubanga engeri gyayogeramu obusazi bw'ensawo nasina eggaali kati ng'omanya otegeera engeri Kampala ozifuna bwoti negondere ono bye babeera ku street ekiro like that kale katuyambyemu otherwise okuteeka ekigambo bukafiiri mu makkati g'abasiraamu n'obusiraamu kyamutawaana nnyo kuba kiba kigenda busaanyaawo ekituukira ddala tolina kumanya kumala n'ekisinde kyo infact wali abasiraamu nga n'obusiraamu bwennyini tebannabumanya wadde babumazemu myaka 5 n'okusaala neswamu zonna nehijja nga bakola naye nga tebannabumanya nasoma nze nyini Adamu nasoma ku kitabo ky'omusajja Dr. Michael Hart eyagamba nti Nabbi Muhammad yasinga kasooka nga muntu abaawo ye muntu akyasinza obwatiikirivu influential most famous most influential ku bantu 100 abakyasinze ensi yonna okwatiikirira kasooka nga Adamu ajja kasooka nga nze jja okutuusa olwaleero Nabbi Muhammad ye number 1 ng'omusajja oyo mu Protestant n'awana ensonga bwe yali awa ensonga nze Adamu ndi historian nga nagitandikira ku Nabbi Muhammad of course ne jahiliya tosa kusoma Nabbi Muhammad tosa kusoma ku jahiliya yes ne jahiliya wona ku Nabbi Muhammad n'okutuusa olwaleero recent history kati emuze nje wandikira endala nze nagisoma busomi kubanga gye newandikira bye byekola eki
byendabye era ebirisomwa abalijja ate objectively kiteekamu lwagalirizo kuba saagala abalijja basome kwagala kwange kakati kyembaddeko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja yamutenda nga musajja Protestant namuwandikako yasinga olw'ensonga zino nga engeri gyenzimanyimu ayongedde kumpa bukugu mu kumutegeera nakakasa Adamu nakakasa nti nabbi waffe naye omusajja omukugu andaze Nabi Muhammad mu ngeri ey'ekikugu ng'ate alina kutegeerwa abakugu Nabi Muhammad nogamba nti nno abamusabanga ebyamagero nga basuubira mugo gwa Musa gufuuke omusota basuubira nakane amayinja gayewe kati engamiya yefuuke something else ebyo biba byamagero eby'abaana abato ne civilization yento naye omuntu gamba ekyamagero kyo kiruwa nasonga ku bigambo nti bibi n'ebigambo words of wisdom ntegeera kitegeeza words of wisdom tuba tuvudde mu byamagero ebyekito sigamba civilization ento etennakula nga tugeze ku civilization enkulu ennyo eya Nabi Muhammad gyahandolinga kubanga ahandolinga okuva we yatumirwa paka ensi lwerikola ki kakati ye egiye emirembe gye gya kikugu kozi Muhammad w'abakugu nze mbadde mugobereza ate nga siri mugobereza wa bulijjo ndi musomi naye nafukamira neŋŋamba nti musajja gwe nkugiddeko enkofiira nenjikutikkira era yange yagitwala enkofiira yange yagitwala ntontegedde ekuba yakiwanika 7 era lwe nasembayo okubeera n'enkofiira kuba nagimuwa ninja gimusindikira mu email mugundi mu DHL in any case sebo nabbi ono nga omunyonyodde ng'omusajja we yamwogerako nti yasinga okubeera influential mu nsi yonna kale bwe kityo bwe kiri mu ngeri y'ekikugu nti okuteeka obukafiri makati g'abasiraamu n'obusiraamu kigenda busaanyaawo kisaasaanye nnyo n'emirembe gino naddala omulembe guno kisaasaanye nnyo era tukirabye nga kitandikira ku tashaddud ku muntu okubanga mukalubo buli kimu akikaluubya buli kimu alowooza okubeera awo n'abeera mu nnaku mu kwekubagiza mukola ki ekyo nakivuunamu ti imaani mu kwekubagiza era waali teweetaagawo ssanyu okiba otegeera awo kati nti kiki lwaki abeera bwatyo ate nafuuka munnaddiini lwaki naali bwatyo ate kakati yeyongeramu kugamba bukkiriza come on ate nga nabbi yali amwenya ng'abaana abato bonna gyali mikwano gye waliwo eka ewafaawo oli yali musajja yali muwanvu bwati saagala kwogera discipline ajja kumanya ate nga soogera nakulwantunza nnyo naye ekirevu nga kiwanvuko kyagala okumalira ddala ekifuba n'empale yali njeru n'essaati njeru n'ekanzu njeru nyimpi n'empale nyimpi ate nga bumukutte manakuza babukwatamu bagati bw'olabira omwana omuto ng'adduse n'atomera n'esseŋŋenge kubanga omwana omuto tali mu bino bintu byaffe byetulimu namukyawa ono ye kifaananyi kyeyalaba kifaananyi n'akirabamu ntiisa omwana yagwa mu sseŋŋenge era twamutwala mu ddwaliro kakati oyo kikuwa nti ono tabiriimu bino ebyagundi ayogerera ono abo babi omwana omuto yatalimba mu ngeri perception ye engeri yakirabye mutalimba ebannejja kati mmanya nti nakyolale oli wantiisa engeri yonna gy'otunulamu
kwati singa yagenda nga amwenyamu omuntu yali gundi musengenge tashaddud tatarruf gwe buli kaseera buli kimu oleega ekigambo tatarruf kwe kuleega n'otambulira eno ku mabbali ng'ate nabbi onansonyi okukola ekirimu naye omulabi waffe ali mu kulaba ng'onnyonnyola omulamu ogwo naye ndowooza yandyetaaza okutegeera omukafiiri yaani kuba abasinga nkakasa tebamanyi kikyenyi kyekitegeza naye amanyi nti omuntu yenna nga si musiraamu mukafiiri kati yeetaaga okutegeera ekisooka omukafiiri yaani ekigambo mukafiiri kiri subjective kakati kisinzira ekitabo kyokola kyoyogereramu nabbi muhammad bwe yali e Madiina Kurani yagenda nemugamba nti waliyahkum ahlu linjili bima anzala llahu fihi nabbi nga Madiina ya Islamic State yali gavumenti ya busiraamu niye yagamba nti abantu b'enjiri bo balamuzibwe nabyassibwa mu njiri waliyahkum ahlu linjili bima anzala llahu fihi abantu b'enjiri gwe Muhammad administer justice ku bantu b'enjiri ng'okozesa njiri kitabo kyabwe olaba obusiraamu bwali bujiddwako justice nti no justice abubuze abune n'oyo no naye kakati kino kyekiri direct mu layini ye yes Imam Ali Dumi yagamba nti senga byatereera senga ebintu bino byatereera n'aliramudde every man n'obuwangwa bwe n'alimulamulidde mu buwangwa bwe tunuya knowledge Nabi Muhammad gye yamuwa katonda yagimuwa naye ani eyadelivaringa Nabi Muhammad we yatuukira mugamba nti gwe kibuga kyakumanya nze Muhammad nze kibuga kyakumanya gwe ali gwe geeti yakyo yagamba oyo nabbi gwe yayita geeti ya knowledge nti senga byatereera ndoza waliwo ebitatereera senga byatereera n'aliramudde ab'enjiri mu njiri yaabwe ne waba nga buli omu avuddewo nga takyalina kyabanja ninamula abatawurati ninamula abahindu mugundi yabwe ninamula mugundi ninamula everybody mu culture ye kugamba buli omu kyayita maarufu kubanga culture ze obusiraamu bwarekera ekintu kibayita maarufu obuntu bulamu bwakirekera culture zaffe abamu ze batategera bagamba nti no bukafiiri shirika ani ekigambo maarufu obuntu Kurani obusiraamu bwakirekera ebitundu byaffe urufu yendaba y'ekitundu ku biki ebirungi ebyettanirwa mu makate gaabyo nti kino omwana omuto bw'ayigira bw'ate kino ku buko naakani kino kyekibutereeza kino kibwonoona ezo bazita urufu era mwe muva ne norms amateeka agabifu agafuga eyo obusiraamu bwabikkiriza under the title ma'ruf therefore obukafiri ekigambo bukafiri kiri subjective n'omukatuliki akikozesa agamba gundi oyo nno omwana ono si musomi alimu obukafiri kati omukatuliki ekigambo kyakozesa nti mukafiri ye muntu atagenda nnyo ku misa teyettanira nankani naye yenyini nakikozesa ku munne ayagala kubeera nakali yakikafiiri kati alina omusomi n'omukafiri omusomi yoyo ateeka mu nkola agenda nawuliza kristi ate nateeka mu nkola atali oyo wanaga kubeera mukafiiri
nakikoze kati olaba kiri subjective ewaffe eno mu busiraamu ye muntu nga teyakkiriza Nabi Muhammad inawaffe mu busiraamu teyakkiriza Nabi Muhammad nga talina shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah nga teyakkiriza nga tebamugamba obanga yagaana nalinjogerako ne Sheikh Zikusooka oyo abadde ampita omutabuliiki era discussion kyemanje twasooka okwogera naye yali ku ekyo era ng'agamba nti lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab walmushrikina munfakina hatta tatiyahum albayina nti omuntu yenna nga tannafuna bunnyonnyofu tayitibwa very good nga olwokukendeza ku budde qasiru ne muqassiru qasiru yoyo nga tewaliwo kkubo lyonna lyalisobola kukozesebwa busobozi bwonna kumutuusaako bituufu oyo nno agenda kusasulirwa byabwerere ku mukeeka oba tewaliwo obusiraamu bwajja dda naye Brazil bwajja dda naye Brazil okutula eryanji eri mayiro 7 okuva wali ku West Africa otuukayo nga teriyo akinako busobozi kati omuntu ono nga singa yakifuna yalikiriza kati waliwo inability obutasobola naye muqassiru gwe kyatuukako n'abigayaliramu n'atabikiriza muqassir n'agaana okukozesa ki faculties Katonda ze yamuwa obusobozi bwonna Katonda bwe yamuwa okutegeera ekituufu oyo aba muqassiru kati oyo avunaanwa kubanga akiwuliddeko ono yavunaanwa oli awali inability nti tewali obusobozi bwonna kuba nti message etutuukako mu budde obwo abo abaafiira awo togenda bavunaana lwaki bakafuwa lya Muhammad ntikwaye Katonda si mukuwa ddalu olaba abantu bekiyinza okukalubirya nti waayi kiti ekyo Katonda takola byakiralu ono waliwo obusobozi bwonna nga bwetulina kakati nti yaligeze bwati Muhammad ku simu yo ne bamukuwa yono ebyo tebyaliwo katugende mu maaso atatarruf kwe kutambulya ku mabbali extremism nga gwe layini y'omumakati obusiraamu wakadhalika jaalnakum twabafuula mmwe ffe twakikola si mmwe twakibateekako nti mulina kubeera wasatan mutambulya mu makkati jaalnakum matan wasatan mu makkati mujjukize ono alebezze nnyo ng'ali ku mabbali nnyo alebezze nnyo ate mujjukize ono ayeeyita omutuufu ennyo mbw asinga abalala bonna obutuufu ono aba agenda kwonoona ono asikana aleega nnyo to the critical point kubanga omugo ogutuuka ku critical point oba olwo kati bagenda kutuka kati waliwo abantu nga ye baleega buli kaseera ng'obusiraamu buli ku njegwego yakutuka ontegeera buli critical point abo tubalina ebifaananyi ebyo nkukubiddeko onatunuulira muli munda n'agira bw'atida ontegeera ebibikakati mutambulidde ku mabbali nnyo mukaluubiriza everybody era buli gwoyita okumanya ekintu kiri nomo buli gwoyita kate n'akyuka oba nemabega oba okozeeyo oti eri ntunudde ku nkoona oba feesi eri walala kaidi kwegamba bintu byabyo biri abnormal otamwanya namu ku bantu attention eva kubira nze natendeka okunyonyola kati njagala kumpi n'omuntu yali takirabangako nyinza okumubuulira wonna n'ekifaananyi nakitegeera description sunna yaaba abagitegeera si yabaleega ne batambulira ku mabbali sunna
ummatan wasata fe yaffe abatambulira mu makkati era sunna bwendi ondaba nga bwendi nga bwenfaanana sina kiki bimezeeke okay sibirina very good nga bwendi ndi mbusiramu fule ate bali abagamba bwe bati tuli kisoma ate bali abagamba ne swala tewali ne hijja gyewakoze nga tokirina nempaye teziri bwetiti oli mu tabbu nawe bwesonda banyonyanone ate kiri kitya ekyo tujja kisoma gufula omutwe oguddako ontegeera tujja kisoma mwebiri nnyo sheekhe nga kati fe batukubanga kibooka empitirivu nga oli akuwa lifarensi nabbi bamunyiga embiriizi neziyitiŋŋana nze nganze mu kusooka nali nkikkiriza naye bye tusoma ku biology bino sayansi omutonotono nga mu butuufu ne kimala kibaawo embiriizi okuyitiŋŋana tosobola sigala ng'oli mulamu. Kati story yonna gyoga eyo gy'oleese akukoleese yonna Israeliya era ebimu nti obusiraamu bwasaasaana na musaayi Israeliya awonna baali bagezaako kukakkanya kitiibwa kya nnabbi to the extent kati kankubulireko to the extent nti agenda okuva mu mpuku ng'amaze n'okusoma aya ezennya yali tategedde ani azimuwadde na biki byasomye n'agenda ewa Hadija yaripootinga birala Hadija n'atya ate nga bwamugumya nti togudde eddalu kuba yagamba Hadija nti ngudde eddalu Hadija n'atya naga togudde eddalu n'ageza okumukakkanya ti Mungu inna Allah la yakhuzika abadan Katonda tagenda kuvaamu tasobola kuvaamu kutuusa ku ebyo by'ogamba bwe kituwandikiddwa kubanga okola kino bikitu Katonda omuntu akola ebintu la tasil rahima wa tuqri dhayf wa ta'mal ma'ruf abagenyi bonna obayaniza kino Katonda tasobola kutuula ku ekyo ky'ogamba nabbi ng'agamba nkubuli Hadija gwe tobaddeeyo nkubulya munzingudde eddalu n'amukwata n'amutwala ewa ankowe Hadija Waraka bin Nawfal kakade oyo yasooka okukakanya Muhammad namugamba mutabani sooka okukakaniza mbuuliramu debriefing mbuuliramu anti atotya mutabani totya oyo tegubadde musamba gwa lusozi omusamba kusikukutte nga bwobadde otidde oyo abadde annamusul akbar ebadde malayika ennene yajiranga ne Musa n'abavubuka abanene yabajiranga oyo naye mutabani nkubulire ogamba togenda kuba nabbi kakati nti nabbi agamba ebigambo Waraka bye yaŋŋamba we nategeerera nti ndi nabbi kisitore ekyo gwe kiraba engeri gye kitambula ne we kiwunzise bwe kityo nekikutemaatemera wano olina okumpa essaawa 2 hours nkubulire nti teriiwo kyayiwa kyayagala kwonoona nabbi Muhammad nga yateekawo story eyo awo wagenza okusoma aya nga totegedde sources ani azikuwa totegedde nti ono zimuyiseeko na buyisi bwali wazimuwadde nga nazimuwadde yamumanya dda nabbi ku myaka 4 nabbi yamanya dda Allah otegeera biki nagisoma oyagala gamba tiyategera nekyensomye Kurane etandise okukka kagamba nze awo oluusi bwe mbanga ngenda okusala ejjuma nekuli omuzindaalo nga gutaddeko ebyo sikyamawo era bwobanga olina omuzikiti gw'otandabangako nsooka kuwuliriza nempulira wali okujoga nabbi Muhammad n'obusiraamu ba nedda kasita bibaayo awo tondabangawo omuntu yenna atandabanga bwantu manya nti wekyekingi sagala kweyitiriza naye nze negendeza nnyo mu ddiini ate saagala kulengerwa wali batategeera ontegeera oba nedda saagala muntu mulamu annengere nga ndi awali abantu abatategeera abantu balamu saagala bandabe nga ndi nabo batategeera
nga n'eddiini yaabwe tebagitegeera kyekisingira ddala okuba ekibi kuba omuntu ng'eddiini yo ddala yeekutumye tanyiiga naye ate eddiini yo webanga togitegedde butegeezi n'omukosa ate oyo bw'ategeera nti n'eddiini tagitegeera ate oyo yenyamira otegeera abakatoliki in their wisdom tebakyanyiigira qul huwa allahu ahadu allahu samadu lam yalid walam yulad kubanga ekyo kinywevu mu ddiini y'obusiraamu tazaala tazaalibwa kinywevu era omusiraamu bwakyogera ekyo tekyamunyiiza kubanga kiri ddala mu kitabo kikiriya otegeera naye ate ekitali ekyo notandika okugira ebifaananyi ebibumbe batuuyana batambula bakola ki eddiini yo yesinga okusomesa okutambula kaka kitegeeza mwami gwe ng'ate oweebwa ekitiibwa n'abakuwuliza balowooza ne basanyuka nga balowooza nti oli ku musitawa oli ku layini yennyini bambi oli mu kwonoona neeyiyo togitegeera ekyo bakyogeza butategeera ddiini yo so kul huwa ahadu samadu lam yalid tazaalibwa ate kyabanyiiza kino kyewajerega obujerezi nga tutegeera ddiini ekyo ekyabanyiiza ntegeera kati nze manya nti omuntu mulamu ayinza okunnengera n'abajoozi ne bamutamanya n'okusingira ddala nga tebamanyi eddiini yaabwe that person is very dangerous omuntu nze njagala nnyo omuntu nga munnaddiini nnyo mu ddiini ye mwagala nyira musanyukira nyinza n'okumuwa ekirabo liyali kuba nze manya amadiini gonna nga ga katonda waliwo bwagira naye mu byempisa tewali weeragirira mpisa mbi teriiyo n'ensonga lwaki abamu nga si bamuffe oluusi batuyitako kubanga ate tebaagayaalirira ludda lwa byampisa ate gwe n'olutwala lwa akiida temawukanya n'abalala empisa tutera okuzigatta otegeera akiida tujja kwawukana n'osusa akiida ogiraga oli ate ekwonoonera empisa nalina gye nasaaliranga naye nga ekkubo lye lyawula masjidi ey'abamuzeeyi n'ey'abavubuka lwaki ngamba bavubuka kuba baali bakambwe nga basingamu era bavubuka bamaanyi bakambwe ekigambo ekyakozesebwako abavubukako omusajja omu buli we yali asaalira kuba yali weeno mu bavubuka naye yali musajja mukulu nga n'ekirevu kyonna kye ndowooza yali alina katawuni gye yali agenze kusuubula kwe oba mirimu gye biralalala yakomawo ku Asili Authority yasaalirawo nali nkyasoma nva ku ssomero nti nga bamukutte katanda nga kibooko zimunyookera kubamugaa tewasadde dhuhuri abanna nasaalidde gye nagenze nedda ffe tetwakulabye baazimukuba 7 ekyo nga nali sikiwulirangako ekifaanana bwe kityo gwe wabirabakawakiraba n'amaaso gange kibooko 7 lwa butasaala dhuhuri naye ng'abagamba nasaalidde gye nakoze ki gye yansanze bo bagamba nedda era baazimukuba n'amala n'agenda aswadde kuba abaana baali banyuka bava ku ssomero n'agenda tuddamu okusaala enkeera yaalwo olwaddako twali naye no masjid obukambwe obwo okutuuka ku sseeyo lye mbadde ngamba nti bano abagaa nti omusaayi nabikiba ddiini yajja na musaayi era sheekhe yabaddewo waneno ng'ayogera nti bye basinga ekirala kye balina kuvuma na bukambwe buvaawa ojja kukitegeera nti wendaga wano waliwo literal interpretations nti buyino okuvunulwa kungulu ngenda kituukako wano mu budde obutennyo obuddako kyekireeta bino kusoma buyino nga oyitira kungulu kubanga ffe ekitabo ekyaffe si kya stories ekitabo kyaffe kya butegeevu kitegeeza
abategeevu bakola interpretations tebiringa Bible woda abantu no iyo the story ya ulamu wa Yesu waliwo abawandika story ya ulamu wa Yesu takozesa bigambo ntegeera bitaganya interpretation kubanga yazalibwa gundi yazalibwa te auto interpretation naye fe Qur'ani yaffe erimu obutonde bw'ensi erimu katonda kwa ladhi khalaqa yakola kino najira yuli julaira fi nahar ayingize kiro ate nayingize ate nafumya kino ate najira come on yakitegeevu kati abantu abakoma kungulu ennyo abatagala kwekaka ya kati bayita kungulu ngenda kitukako abantu abo balina obubonero n'ebigambo byebakozesa bid'a kasobole bid'a kigambo bid'a layini ekipromotinga yentambulira ku mabbali buli kimu bid'a nomala omugamba define bid'a nyonyola ekigambo bid'a kyeki ogenda okulaba nga talina intellectuality tali intellectual kwekati bino byakitegeevu daraja yo ya alfikriya yo intellectual your intellectual levels ziri wansi abantu balina intellectual levels eza wansi n'ekigambo bid'a kino bid'a obaani toyinako kiyingiramu nga levels zo intellectuality ziri wansi kubanga ne ku definition okutandikirwa omusomo gwonna tosobola kunyonyola bid'a kyeki onyonya buno buli common bulijjo obuli common that's so murtadi onavudde mu ddiini kiga murtadi abo bwe batyo kafiru ne mukafiri ebigambo tebibava kuki mukamwa ezi symbols zaabwe obubonero bw'obulaba ng'omanya bebantu abali mu movement gye bayita takfirism nti nno eddiini kwe kukaafuwaza era tisobola kubeera musiraamu mutuufu nga sikaafuwazza nga sinoonyiza mukafiri yaani era ne mukyawa ku lwa Allah come on kegaba katonda mugumiikiriza nnyo murtadi nja kunnyonnyolako kuba abamurtadi baba mirundi ebiri waliwo murtadi nga bwavudde mu busiraamu agenze mu Darussalaamu oyo tattibwa mufunze nyo kale ate mbogeddeko omuntu wava mu ddiini yaffe y'obusiraamu n'agenda mu Darussalaamu mu batali basiraamu naye nga tebatulinaako ntalo peaceful wakafiiri oyo tattibwa naye senga oli atuvaamu n'agenda mu Darul Harb kubanga abatali basiraamu bamirundi ebiri waliwo atulinako olukuunya waliwo n'atatulinako mitawaana sharia bwete wekitunuulira Islamic politics, Islamic management, Islamic what bikitunulira bwito la yanhakumullahu katonda tabagaananga kukolagana butabbinkana butawarana anilladhina lam yuqatilukum fi ddin abo abatabalwanyisanga nga basis ekibaleeta okubalwanyisa n'omusingi gw'okulwana gwakuba timawukanya eddiini oli kasataleeta nga talina mpalana naawe olw'okuba eddiini yo yanjawulo gy'oli katonda yatugamba mu Kulaani oyo tatugambangako nti tetukolagananga naye tatugaananga la yanhaakum katonda takikolangako la yanhaakum era fi'l mudari' bwekyo kigenda okuba paka ya mulkiyama tagenda kibagaana otegeera yes kakati senga omuntu ava mu ddiini yaffe n'atagenda mu baali bali abali vigilant abatukuba ebitala bwagenda naabo oyo attibwa bwagenda eri bano la yanhaakum oyo tattibwa yensonga lwaki hadithi kubanga Kulaani tegamba nko ndi omuntu oyo attibwe hadithi yevuunulwa obubi ekivuunulwa obubi ye hadithi egamba nti watariku lidiinihi omuntu attibwa kubasatu abanyombe mu hadithi eyo n'oyo avudde mu ddiini ye watariku lidiinihi hadithi yakomaawo yateekako tadhiyir almukhalifu liljamaa ako buli abadde agamba nti attibwa ako akutayagala nakavunula
Katonda nabbi yannyonnyola ngambani avudde mu ddiini al mukhalifu lil jamaa mukhalifu yoyo ataddewo olutalo lil jamaa ku state ku government ku community y'abasiraamu n'agiteekako olutalo mukhalifu yesebo kati lwaki nabbi yakongerako okay nabbi gwe yagala ogamba nti teyabitegeera oba gwe tewamutegeera wano waliwo omuntu awakanya Museveni n'ateekwa Karabba gwe bw'ogamba nti omuntu kati awakanya Museveni Karabba n'okomaawo abantu bonna bakutunuulira baga nti ono ali confused kiki ne bambi tamanyi ayina bwe yali ayita n'abako kawulira kagenda asattira nako ate omuntu kati awakanya gavumenti attibwa tewabitegeera bulungi gw'owulira ayogera yali agamba nti senga akwate mundu n'agamba nti nze ngenda kumuggisaako eno oyo yattibwa court martial kubanga treason beyond doubt obugizi kakati naawe ogamba ate naawe nokola confession simwagala ngenda mujja kati beyond doubt kati gweoteekwa Karabba so si buli amuwakanyiza kubanga bw'amuwakanya kuki kugundi yes ku platform ya campaign rallies biki oyo naye aba amuwakanya kati bw'okisiba omulundi gumu nokola statement yemu oba otandise okwogera mu bintu by'ototegeera oba ekireeta ebizibu mu busiraamu be basiraamu ate nga baweebwako school fees bagende babuyige okwogera bye batategeera that's very dangerous ontegeera nga babateekako ne school fees n'omusana gwabokya mu malungu mu malungu netuuyana ne bakomawo wano ng'obwongo bwe butabuseemu naye nga tebata kibayongeddeko that's very dangerous abadde asuubirwa ate n'abeera nga tabutegedde baali bagamba nti kati omulwanyisa ng'okozesa mundu firearm ate firearm eriko n'amateeka mu Uganda biki ani bwe kale n'oli yennyini agamba nti nakkiriza ogikwata bwe yakubye essati yabadde alikubira kinabadde nkuba kujjako omusajja ono n'oba mu uniform musajja ono bamuggyako mu gwakubiri bamuggyirako nga 18 bamuggyako kati amuggyako ku olwo nogambye abuli amuggyako agira nabo nobatwala kati gwe oli dangerous eri gwe wennyini n'ebyo byokkiririzaamu kati obusiraamu bwe buti bwe buli abantu ababukoleramu effujjo babukosa nabo beekosa murtaddi nga tagenze kubana abakafiri ababiri nga tagenze kubali bali batwenako emirembe abatatuwalana n'agenda mu batukola ki mu batuwalana batukozeko olutalo oyo tattibwa naye kasi tagenda mu bano khalas oyo yattibwa lwaki ebintu ebyo tobyawula mu kifo ky'okuyiywawo kanywa ne totandika okugenda mu nsi yonna nga togera bitategeera ngensi yo negamba ti omuntu lwagira bwatiragalede obusema obugamba taba hadisi ne maama hadisi wagitegeera gwe kati abo bwe bati bwe bali ndi kukigambo takfiris kati abantu batanga okukuta mu kisiraamu munne nti oyo murtadi atigamba nti namurtadi nti abuvuddemu wabula musanze kulumbe yamutandikira ku bidia munabidia murtadi kati stage esembayo kafiri then ate ne bamugamba nti omukafiri ng'abadde mu mwete kali mutte nga byonna agenza okukizimba ayina taksir ayina inadequency gye yeetaddeko mu okumanya ne kubeera nga tekweyongeddeeko wabula nga imaani yeeyongeddeko senga okumanya kugaana okutambula ku level y'emu ne imaani okumanya imaani eremu okwenkana okumanya eba danger eba bomu yennyini byendabye mu nsi muno naddala Uganda wano okumanya kuba kutono ng'omuntu ayina hadithi gy'ataategeera egi ontegeera
waliwo omuntu ng'alina hadithi 10 nga zonna ezitegeera naye olina hadithi emu gy'otaategeera naye ate nga imaani ye eri 100%, then it is dangerous. Bwe tuba tukomyewo inshallah kanzikirize bwenti obudde buweddeyo tugenda kwogera ku causes ne factors al-awamil wa dawafi ezireeta takfirism. Otherwise takfirism ereese okwenyamira, ereese okuswala kwennyini kubanga bwe kibawo tuswala mu makkati g'obusiraamu. President Museveni yagenze yabadde namugongaawo n'agamba nti abakatoliki mbawadde biliyoni 2 abaprotestanti mbawadde biliyoni 2 ku speech ye ebigambo byasembyeyo n'agamba nti when Muslims are ready abasiraamu banaabeera nga bamaliriza nga beetegese nabo tugenda bayamba mu biliyoni ezo 2 naye kaakati mu kaseera kano tubaweerezaayo 2 kati ebibiri ebyo nabyo biyinza okubanga ontegedde biyinza okuba nga byaleeseko ku buzibu byaleeta otegeera alaba ku mawulire yes nga bali bakeera bajja kiro ne bagenda ku masjidi baagala menyawo ssomero baagala kukola biki mbusima pulezidenti oba agenda kujja na biki ebifaanana bwe bityo alaye ne bali nga bafunyeko information abaawo bagamba biki bye mukola bye tutamanyiiko babagobawo era enkuŋŋaana bazita kati fenoli omusajja agambe nti bano baneetereza nabo biliyoni 2 kati ate agenda okulaba nga ako ke kaliwo kakati tunuulira ebizibu byaffe tebiri n'oli atatuwadde ate abadde na so generous ogandika kansoke mbawo 2 tulabe ate mukulabawo ko naggwamu n'amaanyi otegeera kati ebizibu byaffe biri mu makkati gaffe so si oyo gwoyagala okuvunaana tilwaki bali bayabawadde nyingi ffe ntono mu ngeri eyo nga ebigambo bikomyawo naye nga takfirism tugiraba nga esaanyizaawo enkolagana mu famire muzi famire zennyini eruusa ng'olinga agamba nti ekirabo kyange sigenda kuziikwa wano araba abaana basiramu banne talina kuziikwawo ye wanjawulo talina kukyafuwala eno mu bufu alina kusigala nga purist nga mutukuvu yekagende mu banne famire zikoze eki zaawukanye mu bulamu ne mukufa tunulira mu bulamu ne mukufa zaawukanye ne society community esinga ku famire enamba famire nezikwamu ebizibu embaga zitabuka ng'oli by the way ani yagambye nti nno tusobola gatta swala asiri n'ogiteeka ku dhuhuri ogende otuule entende ku mbaga ya munno domu nawuli omwazi ino tenti yonna byonna ne biyimirira byonna ne biyimirira ali yagamba nti awo tebagatta. Omar bin Khattab mukama wange yagamba nti buno busiraamu yusr inna hadha al-islam dinun yusr kigambo bwangu bwe busiraamu wala nishadda ad-din hadha ad-din ahad teri yagenda kuleeta bukaro mu ddiini eno muntu yenna alijeta bukaro illa ghalabahu obusiraamu buno bugenda muwangula ne bwaliba atawanyiza mu kumala kaseera bo bugenda kudda ku ngulu era bulage nti obusiraamu ddiini ya bwangula. Tujja kutandikirawo inshallah. Tuyanza nnyo abatulaba tumaliza programu yaffe nga tubadde tulaba ku mulamwa ekyagenda mu maaso na yaleero yege lwaleero tumaliriza nga tubadde ku mulamwa omusiraamu kafuwaza omusiraamu omulala yafuuka ddi eddiini oba kyavaawa kyatandika kitya. Tujja kwengera ne factors okanyuma. Tujja kubeera nga Sheikh Walaze, tujja kubeera nga tweyongerayo okutegeera lwaki kikutte nnyo akati essaawa eno nga oli kimu bibiri oli mukafiiri kimu bibiri oli mukafiiri oli ayogera kimu ne bamuyitirawo mukafiiri
tujja kumanya byonna ebyetoolera ku ekyo inshallah taala naye nga twebaza okubeera nga mutulaba ku mukutu gwaffe The Truth Behind Darkness era tubasaba okubeera nga musubscribinga sharinga beera ng'osaasaanya oba oliawo bantu bangi abanaaganyulwamu mu mbeera eyo inshallah taala tubebaza entakira tubebaza bwongerwa okubeera nga mwekumira ku mukutu gwaffe sebo Sheikh tukweyanziza nnyo okubeera ng'ojja era tusaba n'olunaku olulala obeere ng'okomawo okubeera nga ottaanya oba oli ebigasa abasiraamu nabo tubasaba babeereko era nammwe tubasaba okubeera nga mubeerako sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin